Story katwolekera njagala okakasenti myaka 18 n'okudda waggulu. Mbadde simanyi nti waliwo ekitanda kye bayita siva wano. Tugenda kubitegeera byonna, nkwegayiridde gobawo abaana. Stories zigenda kubeera 3. 1, 2, 3. Esooka. Ekibozibozi nava Saudi 2024 nenzira e Uganda nga maze kwa contractor yange. We natuuka e Uganda anyway sister wange yankimako airport netugenda ewaka naye nali nafunamu obutakkaanya n'omwami. Mwami namugamba nga tuli mu kkubo tuli mu mmotoka tunatera okutuuka naye eyo naye eriba story endala. Alina ensonga zange lwaki saamugamba kati we natuuka ewaka twamala wiiki nga 3 teri kamuntamu wiiki nga 3 naye ekiseera kyatuuka nemuwaka ak'omuntamu naye namuwanga just kumwejjako samuwa nti because nali simu feeling zaali zabula nalina issue zange lwaki kati navaawo mu wiiki ey'okuna nengenda mu kyalo ewaffe gye bazaala taata nagenda ne sister ye yasookayo kati ye sister yali asula mu katawuni nze nali mbeera Kampala netuukira owa sister naye okubazaako mabega nalina online dating nalina guy gwe twasinkana online naye oyo guy kamuyite W kamuyite W oyo W twayogera nga nenya basi ngenda netunyumya nagenda ne twasinkana natuuka kire waka si waka yali mu lodge anti emboozi sinyanga okunyumya oyo W waliwo namusanga awo mu lodge kuba yaŋŋamba jangu booti na booti ndi waneeno nemusisinkana twagenda mu lodge naye baanamwe guy omusanga nga yeye naye jjukira twemanyi tuli kale tuli namusanga online kuba twali tetwedatingangako but we know each other amanyi ewaffe nange manyi ewaawe naye twali tetwedatingangako nga nkyali Uganda twasinkana online nga nzizeewa nga ndi ku ddungu naye gayi natuuka nemuwa haga nga bw'omanyi naye gayi yalimu ekisu kye omanyi oli omuntu atasobola kwefaako namanya nti waliwo omuwala ajja imagine natuuka kiro zaali ssaawa nga 6 we natuukira oyo gayi gye yali apakisiza lodge siri muganda ojja kunsonyiwa nemuwa akafumito naye gayi nga enkwawa ziwunya netuguma netuyingira munda nenaabako naye naanaabako naye ebyekisiru ebyanyiza naŋŋamba oyo W naŋŋamba era badde simanyi naye omanyi nti badde sirina sente era njagadde okugamba nti mpeereza ku ssente mpangise lodge twatuuka omwo munda ebyo byonna tukola tetunneekebeza tetutundula vanira nange gayi yali tawooma omugamba nti abakazi waka batawooma gayi yali tawooma ng'emazima wali oliddeko ensigo y'ekikajjo jjukira nanvudde ku ddungu n'amaddu gange omwami yali amukamu ow'ewaka naye nga wembagambye nti nali simufiiringa nga musajja ng'amanyi nti ono ajja kunkolera tewali bye yakola wananga abasajja namwe mulimu omusajja nga tawooma ng'one bwakuli olowooza ensigo y'ekikajjo gayi yalina talina testi yawunya nkwawa yassa bubi ye
waliwo sisita yagamba nti yafunaga simanyi wa 1800 kati ono yali wa 10 oba 600. Gayi tamanyi romansi. Nze nagamba mukazi we alabye, mukazi we ow'ewaka alabye, oba yafumbirwa ki simanyi. Namugamba anti Gayi yagamba njagadde okugamba mbazaako mabega, njagadde okugamba ompeeko ssente tupangise loogi biki. Mugamba awo nasirikawo, naye namaze nenkubira omukazi nampeereza ssente. Nemugamba yakoze bulungi. Kati ku makya nga ngenda, by the way, mu bbaga mwalimu ssente, nalimu like 1M. Nangamba oyo Dabiri yangamba nkulabye ne ssente mpolayo 5,000. Saali mubi. Namugamba owaayi ne ssente ziriko bizibu byayo, 10,000 gijjo. Ne tufuluma wabweru nenfuna ppiki nengenda wa sisita wange. Bwe natuuka eyo nasanga sisita afumbye, naabako nenfuna ekyokulya. Then olweggulo ne tugenda mu kyalo. Ab'omukyalo nabakolerako shopping nensisinkana omukadde. Oli Dabiri anti mulese. Dabiri tewali kye yampa obula nze yamuwa. Bwe twatuuka mu kyalo, nga bw'omanyi basanyuse, nasangayo basenga nga bali waka. Senga omu yali mufumbo, omu nga yakomawo ku luggya. Omu yali yakomawo ku luggya. Kati namalayo nnaku nga zaali 3 ne batugamba ffe tugenda ttambula. Ne mbagamba tugende. Bwe twagenda piki zajja ne zitukima. Ne tugenda mu kuziika eyo mu kyalo. Kyalo nnyo. Bwe twagenda mu kuziika, twagenda senga ono yalina boyfriend. Naye ng'okimanyi bulungi nti Dembelio Properties and Associates tulina omukisa ogw'okuba ng'ogenda kwefunira poloti ekiwawo ku lw'Emityana, Kiwawo Estate Phase 2 nga 5/5 ogitwala ku $3.4. Gwe kyenjogerako osobola okifumitizaako n'olabira ddala Katonda bw'akwanukudde, obeeko n'akatakako ku $3.4, 5/5. Ate nga bw'okola okugatta okwamangu n'okozesa common sense atalina nnyo cost unit gy'ojja kumusanga ng'ojja kukizuula nti bw'okwata ezo ssente okulaba ng'ozikubisaamu emirundi ng'ebiri nga zikuwa 5/10 esobola n'obbeera ng'ebeerako ekyapa. Okimanyi nti ebyo mbikubiddeko, naye ate Madamu Dembelio teyaŋŋamba bikugamba. Wetaaga kukozesa logic, common sense. Ku screen nga bw'olaba ennamba kweziri. Munoonyeeko mwogere, musinkane Mengo wali okulya na Sapolo okumanya ebisingawo. Bwe twagenda mu kuziika, twagenda senga ono yalina boyfriend. Ne tutuuka najjamu engoye, n'ayitawo mu kiyungu n'afumba emmere. Boyfriend wa senga yaleeta ennyama ne batufumbira gye twalya. Bwe twava awo nti ne tugenda kuziika. Omuntu mwennyini eyafa yali neighbor kumpi n'ewa boyfriend wa senga. Nyamuyita boyfriend kuba yali teyamuwasa. Yanooba yadda waka kati agenze kulaba boyfriend. Nga bw'omanyi oli tebaali basiraamu, twali awo obudde ne bugenda. Watuuka olweggulo ne bateekawo disco. Emboozi sinnyangu okunyumya bamikwano, mujja kunsonyiwa. Bateekawo disco, tubeera awo, tuddako ewaka, tugenda mu ndongo, tuddako bwe tutyo. Obudde era bwakwata. Ewezawera ssaawa nga 5 ne tugenda ne tutuula awo ne tulaba abazina.
nga bw'omanyi olumbe. Kati awo we nafunira Gaayi. Gaayi najja ne tuzina, natugulira ebyokunywa. Oyo Gaayi tujja muyita Bbi. Bbi n'atugulira ebyokunywa, basenga n'abaganda bange abamu twagenda nabo baali babiri, sisita wange ne sisita omulala. Bannange oli dabiriyo nti nga bwe mbagambye abasajja mulimu abatawooma. Najja n'omuyimo gwange. Nange Gaayi ne tuzina ne tudda mu byakwekwatirira. Essaawa kirabika zaali nga ssaawa nga 8 awo. Wetunyumya awo biira biki ku ssaawa nga 9 tuli awo, ku ssaawa nga 10. Aŋŋamba njagala genda kwebaka. Aŋŋamba mperekera, naye amazima nali enkwatirira gye yankwatirira, bannange nali njidde dda, nga neetaagako just bujaani okumanya nti nali njidde dda. Bannange don't judge. Don't judge. Kati nali njidde dda. Bannange nali omanyi okubeera ng'oyimiridde owulira nga amazzi gakuyitamu. Nange ng'owulira nti weetaaga ettendo. Era twali awo, nze nali sobola gumiikiriza ge mazima. Ne tugenda mpola mpola, twayita mu bitooke bwe tutyo. Ne mugamba obyanga mbeera awo. Ne tugenda. Naye olwo olunaku neerabidde obbagamba enkuba yali etoonye. Enkuba yatoonye ekyo ekiro. Oh my God. Enkuba yatoonya. Oba obudde bwe twagenderamu bwe yakeeseza nga like ekakkanye. Ne tutuuka ewaka. Empewo yali empiseemu, neenazaako ebigere. Nange ekinyusi kiri wano. Eri omwami, neerabidde obbagamba eri omwami yayambala, kuba nali mwenyanyala ge mazima. Nali mwenyanyala. Eyo naye eribeera sitoola endala. Ye yayambala kapiira. Namugamba obeera oyagala abeera nange yambala kapiira. Ye yayambala kapiira. Kati leka tudde mu maaso eno ekinyusi gye kiri. Kati bwe twatuuka ewaka, naŋŋamba kalibu wano wewaka. Bannange ennyumba ennyogoka, akayumba ka ttaka. Olowooza bwe basiba embuzi. Abaana abawala Mukama atusaasire. Nga ekitanda bakubawo ekitanda eky'ebiti, oba bakiyita siva wano. Tokijjaawo. Naye ekitanda kiwanvu, ekitanda kyakulinnyira situulo baddiya. Kya situulo. Ate situulo erina obeera nga mpanvu. Nange omuyimo guli tutuusa wala. Listen but don't judge. Saali mubi, nanazaako yampa amazzi mu bbaafu. Ninazaako ebigere, jjukira ebisooto. Mujjukire ebisooto, enkuba yali etoonye. Nazaako ebigere. Naye naŋŋamba nti buno obuliri bwaffe bwakulinnyira situulo.
naye gaayi mulabe okyekiro ate awantu gye ngenze wapya simanyiiyo. It is the first time wantu wapya olwo olunaku lwe tugenda ate kwegattira naye tamanyi simumanyi tetwekebezezza nange abaana abawala kugamba lusijja balweza ayo nafuna sitoolo bandeetera sitoolo neninya ekitanda kyaffe naye nga akafalisa akaliko nange yayalako kabulangeti ako kabulangeti kali just oba yali bulangeti nga oba yali yayiri okwiruka. I don't know, I'm not a Muganda. That part oba gye yakwata n'asalawo nti kati eno gye ngenda okwebiika nga simanyi bamikwano simanyi. Ndaba tutuuka mulisa simu zaali time zaali 12 nga kumpi obudde bukedde naye netomumulisa nange olaba bw'otuula ku kafaliso ng'ebiti biyitamu ebyo bebaakuba ebiti biyitamu ebiti bikunyiga. Bamikwano twatundula vanira wandiika ogambe nti twatundula vanira ku ebyo ebiri naye ng'ebiti bitunyiga nga binyiga bitya. Kati neŋŋamba ono omuvubuka nanneefuulira nantugiramu anammanyi gye ndi simanyiyo just era ndina okuba simu ntambulire ku simu ndyoke nzire gye eri basinga gye bali. Twatundula vanira naye nga empewo ojjukira enkuba yatonye empewo. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa. Mwebale twesiga mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawero, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0708 Empewo ojjukira enkuba yatonye empewo twatundula nali ndi awo nemugamba nze empewo empiseemu nga tumaze otundula vanira naye nga akafaliso kalinga boolaba olulimi lw'embwa bananga ebiti baakubako byoba byemwanyi manya ekiti kyemwanyi w'ekinyiga. Yagenda muli nawulira akonkona yagenda mu nnyumba ya kitaawe n'akonkona kati nalawulira ka brother ke nga kamugamba kati gwe blanketi yange ogitwalawa kali omyaka nga 7 blanketi yange ogitwalawa yasirika nawulira nga muli omutima nswadde ageze kujjako mwana blanketi ka blanketi kuba gali maka ga simu kujeregerera bati maka gali maavu nnyo oba babeerawo batya nze simanyi. Abaana abawala naleetako ka blanketi oba kali omugamba nti mwebiike mwena obubi nabwo bubeera wabweru tekabatuuka
anange naye nga ekiku kiri muli eri sinze yali asibye enviiri ng'ekiku kiri muli eri kiseka manange astagfirullah ng'ekiku kiri muli eri ng'ebiyenje biri muli eri oli awo owulira kikutambulako n'osooka n'obuuka obuliri obuuka bubusisi bwe buwanvu nga wowoggana ekyo ne bakikuba n'olinnya ate situulo munaaye oddeyo ku kitanda olinnya situulo atwadde bikuwulire obudde bwali bukedde zaali mu ssaawa nneemo naye ng'akafaliso katya oba akafaliso simanyi oba baali baakasuula wabweru enkuba neekakuba kati akasana bwe kajja ne kakala ne bakazza ku buliri neŋŋamba ng'omuwala yeena alabika bw'ati nga ndese ekitanda kyange ewaka ekirungi obuliri bwe neebaka ne neebiika ne neekyusa obulungi nze azze ku bino ebiti ng'ekiti kikunyiga okubeera awo ebiku bikutambulirako n'osalawo n'ojjamu sweta n'ogiteeka emitwetwe wuuyo ebiyenje biibyo mubeera awo atundula vanira kiki ekiyenje kikuyise ku lubuto ekiku kiikyo nakyo kitambulira eno mu matu bannange Mukama Katonda naye olowooza tuwulira kati oyo omulenzi ngamba singa yalina obulwadde listen but don't judge temunjajinga era nali andi awo ku ssaawa nga 2 singa nenkuba ku simu ya singa nangamba jangu tugende era twagayi yamperekera nenzirayo gyerisenga yakwata gwali mutwalo nangamba tufune kyenji nkuweka 5 oyo bi nkuweka 5 nange nsigazemu 5 sijja balimba sente nazikwata nazikwata nemugamba kati wano nfune wa kyenji nangamba kale enda ozikozese naye ebiti byanyiza ensi saafunye natulo ng'olaba otundula vanira obabeera batundula olina omakinga sure nti akabino tolina okatuuza mu kinnya olina okatuuza kwebyo ebite oba babiyita batya mu Luganda simanyi ebiyitamu kwolina otuuza akabina mulyoke mutundule vanira ebiyenje ku kisenge byetala ebiku subhanallah nze bukyambaawo nali bukyankula okutuuka ku myaka gyendina nali sifunangako gaayi bwati naye bali oli gaayi yamalako okwenda yamalako ate sijja naye vaniraye naye ali awo bwatyo naye tategeerekeka kyekyo ekiboozibozi kyange musiibe bulungi annange zino enseko mbadde naaludde ozisekamu ennaku zino n'olwekyo sisita bw'obanga wazze kuzitujjamu tweyanziza nnyo tweyanzeege ekisooka nkubye akafaananyi nga baleese akasituulu olinnya ekitanda guys zino stories zisesa bw'ebanga ezze yakusesaamuuko naye teweerabira omulamwa gwaffe omukulu wano kwe kubeera abagezi abayigira ku nsobi z'abalala twewala okubeera ababuya abasiru abayigira ku nsobi ezaabwe
We are not here to judge our beautiful, our lovely sister. No. Tazze wano nga azze kwewaana, azze wano okuyiga nga tumuyigirako. Ekisooka sister ono gaayiwo ogenda ebweru kirabika waaliwo okusika omuguwa bw'otuukira okukomawo oba of course muyinza okuba nga obutakkaanya mwabufuna nnyo ng'oli eri w'otuukira okukomawo noba nga tomugambye ne baba nga bakunona ku kisaawe n'ategerera mu kkuba wakati ndoza kuva Ntebe ku kisaawe kutuuka waka mu makati g'olugendo awo n'ategeera nti oyingirawo ebbanga lye mwamala ennaku eziwerako nga tewaliiwo kusula mu overnight ne overnight wamukola just kwekwasa butagamba nti omulakasizza bali njala kutegeeza waliwo ebiseera ebisinga kino kibeera ne ku basajja oba kibeera ku ffenna abasajja n'abakazi omusajja ng'alinayo gw'alina ebiseera ebyo olumu ayinza n'okuba ng'alaba ebintu naye nga tokoze ensobi naye ng'anoonya waakwesonsezaako. Omusajja bulijjo atayomba n'akomawo n'asanga omwana ng'anywedde ekikopo n'akiwummuzaawo ekyogamba omwana nti jjawo ekikopo ekyo kitwale gye kirina okubeera oba mwana tamulaba ye kennyini n'akijjawo n'agenda akitegula. Ebyo ebiseera byayinza okuyomba ne yeekwasa obusonga omutali ngambye kibeera ku basajja n'abakazi. Kakati omusajja ono wajja ng'olwedde olinayo akuwanika obugere bukuli mu bbanga weesunga olowooza kuno nakuli kakati ogenda okutuuka wano nga ono byakola tebikuba wabeera naye ebbanga yakutamaatama kakati ogenda okubeera ewuwe oyinza laba nga n'okulwawo munnaffe oli gwe mwakwanaganira online wali oyagala omulabe oba olyawo nga nnaku zezisana bakutuuka kati ng'owuli oyo gweweka gweyagala okulaba kati ono ne bwakukwatako kuba kutoga. Omuntu nga takwagala nga tomuwulira nga wamukoowa akukwatako bya bulijjo naye ng'olaba akutoga ayanjaza amagala agakuteekako. Ebiseera ebisinga oba n'ekikuwujja kiri ekyoli kakati oyinza lwa nga wabeeranga naye akaseera ke wabeerako ko naye mu overnight nga wali weekwasa bwekwasa era wabeerawo ng'okubi bufaananyi nga kyokka kino kiri wano kintoga neesunga kusinkana mwana waaba nti kakati obeerawo eganze kinveeko bw'omalambika kutuusa luwalo paka lwasinkana omwana waaba nti omulungi mu bitiibwa ebitokomoka wabula nsesezza nsese osisinkanye eddenzi ekisooka liwunya enkwawa ekyokubiri lyagadde oliweereze ku ssente lisasule loogi ekyokusatu ogenza okuligenda ku bannanga erirenzi nga teriwooma kakati obutawooma bw'abasajja bulabika nnyo mu bintu ebitonotono ng'ebyo byayogeddeko. Tosobola kugamba nti omukazi ajja kukufiiringa alabe okubeerawo okwo nga gwe wabadde osuubira okukuweereza ssente ezigenda okusasula we mugenda okutwaliza overnight. Ekyo kyokka kisooka ne kimuggyako kalina osisinkana ekyokubiri nga toli muyonjo hygienically like toli muyonjo eri abaana abantu bawuza kabira k'emakindye eri abaana nga bagamba nti wabula ffe sozi tatubulira kabira k'emakindye nga batambula n'obubiri obwabwe bubali wano mu nkwawa bubali wansi eri ekatoolingo kakati nga ebyo kabisooka ne bijjako omuntu omuwala agenda okusisinkana bannange ng'akabira waggulu ne wansi kati bw'owulira bagamba mbu omusajja tawooma bitandikira ku bintu bino nga buyonjo. You're not a man enough tokoze buvunaanyizibwa ng'omusajja omwana okumuteekateeka munyumizanyumizaamuko omutesitesa okuyita mu lunaku byebintu birabika bwe bitonga ebitonotono naye bikulabisa. Kakati omuwala akutenda atya obukuumufu nga mugenza okuwunzika era neebuuza ono omulenzi yakebera ddi mu nsawo yo nti mulimu akasente. Yes gotugambye nti mu bbaaga yo mwalimu akakadde naye ono omulenzi yategeera ddi nti mulimu ssente yabeeranga awo ng'akulumika akulingiriza bulingiriza yeemakula akukaliddemu otuuka okuvaawo agamba nti omuwoleyo ekyataano alinga eyali abaze ne ssente ezirimu. Kati omuntu akuwoomera atya nga gwobaze n'emitwalo 10 no wali omutiipinga wali omusasula ebigere bino bitutunda
kalubaawo olwogambe banne kati olina awulira emboozi naga wait emboozi ya mwaka ki nti 2024 tuli mu 2025 nti ye nogamba nti byandibadde byabeerawo mu 2010 mu 2000 mu G9 kazi wagambye nti omusajja wa 1600 si wa 1800 mu biseera by'endagaano tasobola kubanga awooma tasobola kubanga ku nkomerero ya byonna olabise nnyo ng'omusajja mu maaso ge okusinga ye. Oh my God. Guunya bubi ate yakusabye ssente. Simanyi oba ekyo tukiyize. Waliwo abantu bangi bensisinkanye nga bavudde ku byeyo. Ntera nnyo buuza nga mwayo oyimiridde otya mudoza mune kakati wano tuogera nendoza nange bondaba ontidde buti noga wawe kafansonyi sozi maana agamba atya nenange wali mpisizaamu eggali oba wanditandikidde kunze. You speak to a person. Of course waliwo those few benjo nanga sozi nfa. Nze Becky Sozi owaremu Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mubimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi gife bbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife bbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Kidde kunze. You speak to a person. Of course waliwo those few benjo nanga sozi nfa naye mukama ansaase nga katomanyi mbadde nsaba mu kufaako okutunuulira ebintu bino kubanga oyinza okusooka n'ofa ogwokubiri ogwa Aida. Kakati omubiri togukkiriza kufuga wano tugezeeko okubanga tugufuga bwe tuti. Kati obusula luddawa nti kati awoobera wali kalekaleko bajjako okwepayinga nobaga awooli nno oli mu kati abaga. Eriyo abakomonaga amasozi nze neewuunya naye nga nkubulira ebintu ebimu tubyaccommodatinga bwaccommodatinze mu bulamu mu bwongo bwaffe ne tubiwa obutebe ne bituula ne bitusimbako akayumba. Oli akigamba nti banenze neewuunya oyo abijja mbona enkomawe okuva ku kyeyo nga nze nampulira njaka ebbugu mulindi mubire kugamba mpulira njagala kinjo kyayo kya era nze njagala ttendo ng'oli otesitese n'alubamu yo namba oyagala ettendo okube full album. Eriyo omulala ng'agamba enjawulo y'ababiri nti oli aba ayina bye ya prioritizinga, aba ayina by'agamba nti bino bye birina okutwala ebirowoozo byange, bino bye birina okunfuga, bino nze nina bifuga. Kati yenjawulo. So it is mental. Kiri mu mutwe oba mu bwongo. Bekiremye balemeddwa okukifuga mu bwongo n'abakiwangudde bakiwangudde nga bamanyi okukifuga mu bwongo bwabwe. Obogezaako okuntegeera kakati tugenza okugenda ku lumbe olw'okuba kino kyo kyali owulira teguggwa kyovulaba ogwasooka ogwa tata w'abaana oba ogwa musajjawo gwali bwe gutyo. Ono munaffe gwe tudatinga online biwunzisebwe bityo tugenze mu lumbe ate era sitolina ngeri gy'owunzise ng'ogamba nti kale gwaseka bulungi naye mwana ow'obulenzi yakutabula yakuwanika waggulu ku katanda bakayita wano we siva siva wano nkukubya akafaananyi ogambye mbunga akafaliso kalinga olulimi sayizi eringa lulimi lwambwa bannange mwana gw'olina ebigambo n'olyoka oteekawo situulu oti owalampe ekitanda nga kikunyiga bannangi ebiku ebiyenje kati bw'owanukayo bwokka wansi bw'oddayo nga wakola emirimu. Kale nno
bwe tusalawo omubiri ne gutukufuga ne tutagufuga byebyo byotandika okujjukira nti nze yagenze ku lumbe mpunzika atya nga nvudde ku lumbe nga ndi lubuto nva ntya ku lumbe olwo nga ndi mulwadde nva ntya ku lumbe olwo nga nzigiddemu omusajja empale kazi omusajja gwe nagiddemu empale yaani kitandika ng'ekyokusaaga naye tukitandikidde wali eri ng'omubiri gutufuze okusinga ffe okugukontrolinga ebirala ebizzeeko bisigadde byereeta bwereesi naye ng'eppeesa twanyize lyasoose kati kuno okugwa okusooka kweka okubanga omubiri gwe gukufuze olwo omaze okugwa kati biri ebirala ebizzeeko byebibala by'okugwa n'olwekyo togudde mu mbi z'abantu lunaku lwe webase nabo ogwa mu mbi olunaku lw'osalawo okukontrolingibwa ebirala ng'ovudde mu bulamu obw'okuba nti osobola okwefuga. Njagadde kubyogera sister bino yabiyiga yayiga era yavaawo yesekeredde byeyesekeya nawe kyokka omwana obola kyavudde asalawo abireete tumuyigireko nkwewuunya bw'omujaajinga bwe mbyogedde mbigamba ggwe atannaba kituukako oteekateeka okudda e Uganda kakati mu biseera bino aba Desemba aba late November ali Desemba mid end aba January muli awo mupaakinga naye na kino kirowoozeeko bw'okibuusa amaaso otuuka ne kikutomera oteekeddwa okujja ng'omayinira maama wange omulungi ayina enkola eya program ngenda kukola kino kati tugenda kukola kino tugenda kukola kino munnange na kino kitunuulire kirowoozeeko ogenda kubeerawo otya tandika okutema empenda ng'okyali eyo bw'onojja nga tokirowoozezaako tolina nteekateeka zaakyo tolina ngeri gy'ogenda kwekunizaamu kubanga n'okwekuniza oteeka okuteekateeka ojja kujja wano nga tolina programu abaana b'ekyaddondo bajja kuwa programu ojja kunzika ng'oli ku katanda omwana w'abandi akatanda kamunyize akabulanketi bakajja eri agenze kuyangulira gwayi owaye blanketi yange ogitwala wa ngenda olimu oyo katemba omulala wagambira no this is not me ne excusing amunga kawo n'agenda kawolawola ng'azudde nti ndi mu kifo kikyamu muntu mukyamu budde bukyamu olabe bwe twetaaga okubigatta byonna she was in a wrong place with the wrong person in the wrong time yali yagwa okutandika lwe yalema okwefuga omubiri ne gumufuga awe gumuteeka kyokka omubiri bwe gumala okukufuga n'ogukolera bye gwagala nga gukivaamu nga gukulekera emiswiba lwaki sikutwala mu story eyokubiri tugenda kusoma nsome male nkutwale ate era mu story ejj'okubanga eyokusatu sister alina ensonga erabika ng'entono naye si ensonga nnene balamusizzaako nnyo bassebo ne bannyabo abasozi mu family abakuumya atya omutonzi Mr. Sozi thanks for the hard work you're doing may God continue blessing you for us bamikwano nsaba ku magezi ne ku buwabuzi sijja kugenda nnyo mu details kantuukire ku nsonga kakati nze bampita Winnie. My dad died but my mom is still alive. Tata we yafane mama akyali mulamu though I grew up with my grandma era nga yazaala daddy naye bwe nnakula awo nga mu P7 ne ntandika okubeera ne mami era nga mami yafumbirwa awalala n'azaala n'abaana abalala. Nasomeranga mu Kisulo nga mu holidays ngendako ewa jjajja oba ewa basenga bange for school fees. Mu bufunze bonna babaddewo mu bulamu bwange but the main reason to why I am writing this is nina okwanjula in March next year cause nafuna omwami mukama yeebazibwe n'aluma gagamba nti amiina newankubadde omusajja siwo n'owajja kujja kati kuba amiina y'omulala tusobole okuba n'amaanyi agakuba amiina eyiyo. Nina okwanjula in March next year cause nafuna omwami naye binsobedde kuwa gye ngenda okutegekera omukolo gwange kubanga mami agwagala wuwe ate n'ekika kyange famire ya daddy bagwagala waabwe so ne binsobera simanyi ekyokukola na kyakusalawo era Mr. Sozi n'abawuliriza obubaka bwange buno kindly nsaba munziremu bassebo ne bannyabo mukama ajja kukibabalira. Simple. Nina ensonga lwaki nsobola okugamba omuwala nti twala omukolo ewa maama
kino nali nkibaddemu bulungi ddala ne tukwata omukolo gwa mwannyinaffe oba oliawo nga yali gututte ku kyayita ekika in quotes kyayita ekika gwayita taata we ne tusalawo omukolo ne tuguteeka ewaffe. Okukyala kwennyini kwali wange naye bwe mbikunnyonnyola nkiddemu bwe mbikunnyonnyola osobola okubitegeera kubanga ku nkomero nazuula nga finally bekkiriranyamuko akatonotono ne bakukuta ne bagenda smartata abawe baluwa kuba kwali kubawa baluwa something like that ne babinkweka ne balina okukkiriza nti bwe mbitegeera nja kuteekawo ensasagge. Bwe mbikubuulira osobola okubitegeera n'okkirizigana nange nti omukolo we twaguteeka weewo wennyini ewa Chaimaani weewo. Naye waliwo omuntu wakubuulira situation ye n'obiwulira n'obigatta n'omugamba nti singa abadde nze omukolo mbadde nguteeka wano olw'ensonga ABCD. In this case bwe tutunuulira obulamu bwa sister ono bwayogeddeko ekyangwe ennyo lwaki omukolo tuwunzika nga tugamba omuwala nti nkubuulire omukolo guteeka ewa maama kwe kuzuula nti maama oyo abadde maama owaddala mu bulamu bwo abadde taata owaddala mu bulamu bwo. Kugamba nga lwebuuza okujjako nti ekika ky'enjovu be bakuzaala bwe batuba tunoonyereza eyo gy'osibuka mu bigambo naye mu kubeera ng'oteekebwateekebwa mu kunakyalingibwa mu kulerebwa mu kujjanjabwa mu kusuzibwa mu kwambazibwa mu kuliisibwa mu kusomesebwa byonna bwe tuzuula nga bibadde ku bukojja. Si kya buwangwa naye kakati tukozesa common sense atali common n'ogamba nti ekijja okukola amakulu kwe kuteeka omukolo gwange mu kika gye batammanyi gye batantegeera than okuguteeka mu bukojja gye bantegeera. Awo njogedde mu ngeri ya buntu. Abalawo bakalira n'agamba nti kagutonye kagwake omukolo babaagala oba tebagwagala ngenda kugukwata ngutwale ku bukojja oba bajja oba tebajja kyokka kambabuulire nina bensisinkanyeko munnange nga famire y'omuwala bwe ngamba famire y'omuwala ndo ngamba ekika basenga nina bemmanyi basenga baasituka ne bagenda ewa maama w'omuwala ne bagamba nti maama kiba kyakumanyiira kutyoboola omwannyinaffe bw'aleeta olunkuduulu bw'ajja nga yeemasaga asaawa olubaliga akikinala akimba ng'agamba nti omwana okwanjula akuleeta ewuwe nabalabako. Ne bagamba mukyala tugenda kwesitula ffe abalimu akategeera abamanyi ensobi yaffe tekugenda kubeera kuswala kubanga gwojja tutegeera abala tetutaga tutegeera tukuwagira nesse kuwagira yenna omukolo guteekebwe w'ogwagala kubanga mu bulamu omwana ono gwobadde maama gwobadde taata tetugenda kulaga maanyi kulaga bwannannyini era nannyini kakomo wakakusabirawo okamuweera niyo sekono tawaanyisibwa balina ebigambo bye boogerawo ebyongera okukakasa nti bannannyini emikolo giyina kubeera waabwe kale okufuna emikisa gyonna olina kubanga omukolo gututte mu lujja lwa kika ne beerabira ebigambo bye bimu ebiri mu ngero zaffe Abaganda ate ebyongera okwoleka taata atali wa buvunaanyizibwa ne bwe kibunzika. Basenga baakola olutalo ne mwannyinaabwe nga bamugamba totumanyiira oba nabo baali babisinkanye eri gye baba baafumbira oba gye baba baazaala naye mukwano baawa maama w'omuwala amaanyi. Bannange ekintu ekyo kyasitula omukyalo ono n'agamba waakiri bano bantegedde ndowooza waaliyo ne oba bataata babiri abaasituka. Saagala genda mu mboozi eno ono naye bw'alifuna obuvumu alijja n'agyenyumiza ne munnange njala kutegeeza abo baasituka. Taata w'omuwala yagana okugenda ku mukolo gwa muwala we naye bano baagenda naye nkugambye nti bw'ogattembera bonna nga bagamba nti mukwano obadde maama obadde taata mu bulamu bwa muwalawo tetwagala kulagwa bwannannyini nga tuleeta obukooti tubuwuzumya nga tukikinala nti omukolo oguleeta eno ewaffe. Kati ekyo ne kibeeraawo. Bwe tutunuulira situation yo ndi wa bamaama nnyo era mpagira nnyo bamaama naye ogambye nti taata bwe yafa wabeera ewa jjajja azaala kitaawo wabeera ewa jjajja azaala kitaawo okuva wansi awo tuka ku P7
bw'otandise okubeera ne maama wo mu P7 awo noba nga mu holiday ogendako mu b'eŋŋanda abaawa ab'ekika kyo gy'osibuka basenga akiina baani okunonayo school fees. Okunonayo school fees kitegeeza nti babadde bazikuwa. Kale kiraga nti famire yo oba ekika kyo mu bulamu bwe kibaddemu. Kiyinza oba nga tekibaddeemu nga bw'oyagala 100 ku 100 naye okkiriza nti babaddemu. Kakati mukwano wano we tusalirawo n'amagezi. Maama ali mu bufumbo bulala. Ayinza oba nga ayagadde nnyo naye tulina bye twetaaga okubalansingamuuko. Abooluganda ab'okukaalakana amatendo olwo mba njogedde bubi bwe ŋŋamba nti mwannyinaffe akkakkane omukolo guno gugwana kubeera ku kika kye. Mba njogedde bubi ng'omusajja omuganda. Nyongera obbajjukiza nze Sozi Moses Kiweewesi mutabani wa Ssewava Gideon Kamacha eyeebase gye simanyi ndowooza ensega zaamulya kubanga yafa mu lutalo. Maama nfunye amaanyi agakyogerako nze nanga muzzukulu wa mukalu ekambugulu. Mba njogera ku musajja ow'enjovu. Abaagalwa mba njogedde bubi ŋŋamba nti mwannyinaffe omukolo agwana kugutwala ku kika kye kubanga basenga oba oliawo bataata abato mu bulamu bwe babaddewo balina kye bakoze. Kale ndaba nga kya nsonga maama akkiriza compromising. Amaanyi gayinza oba nga mangi maama nga bwabigattagatta talaba oba oliawo simanyi na taata ye kyakyogerako no stepfather gwe yafumbirwa simanyi yakyogerako kiwolo n'abagamba naye naawe tuleke omwana ono omukolo mu gutwala eri taata nga akkiriza bulungi. Kale nno ndabawo nga kyali badde kikosaakosaamu kikalubirizaamuko maama akatonotono nakkakkana omukolo akkirize gube nga gutwalibwawa eri ku kika kubanga mu bulamu bwo mwebali. Olabye bwe mbyawudde abalala batandikiraawo mu comment section ziyitemu ng'osoma okulaba ebirowoozo nga bagenda okubikuwa. Lwaki tokkiriza ne nkutwala mu story eyokusatu? Kati this type of man yankwana nali nkolera mu kikuubo. I won't tell you the shop naye nali nkolera mu kikuubo kati nga naye mwakolera omwo mu kikuubo mu kizimbe sijja kyogera. Yeah. But naina omulimu gwe boss gwe nali nkola so jjukira kati we baba baggalawo gondi ki geti nze nali muntu yes nali nkwanibwa mu misozi ng'abantu abalala bakwanibwa but nga relationship na stopping amuko nga nali hurt mweyo love story gengendo banyumiza gendo okujja nali hurt mweyo relationship so nga relationship na viva nene funa guy. Yeah. Guy ono is a good person naye nga tavuddeeko. Ezba tezivuddeeko is a good person because ono guy kamuyite B muntu mulungi nnyo nga gye nkikomeza but kyenziza like okubabuuzaako tuwangadde mu relationship it is a 1 year and some months tuwangadde mu relationship yaffe. Yeah, guy ono like simanyi y'omuntu ayinza okuvaayo nagamba olina abasajja bangi webaka n'abasajja ku mulimu like webaka n'abasajja ku mulimu kati nze ng'omuntu nga olina emikwano ku mulimu. One day nakuba omuntu ekifaananyi a video cause naye yankwata lumu twali awo nga tuli mu kujokinga you know with these people abaluma ekirimi nga you're doing something n'ogaayo ekirimi kati nangamba naye tewayonka kola ki tewayonka bulungi nga lwakyo kati naye lumu yali akikola ne mukwata video ne mugamba don't you see naawe okola ki oluma ekirimi kana video nenjerabira then I came back home nga mweri bannange te misaso zimu sirikiddira. Omusajja yanyiga omusajja n'anyiga naya sisimu yange my iPhone. I had an iPhone 7 Plus. My brother yali ajingulidde najasa. Then
naye kyenyamba yangulira endala sijja muwayiriza yangulira endala kati yono omuntu w'obusungu alina obusungu bw'ettumbisi yono omuntu w'obusungu then the other day before nga tannagenda gyali cause ya moving out ali mu ggwanga yakwata ekifaananyi yasanga ekifaananyi mu simu yange ebisatu ku mulimu tulina gye tugenze bambi ningenda ninyambako omukyala afumba ne muyambako okusitula ebintu kati laba wenekubya ekifaananyi mu mmotoka gye twali tutwaliddemu ebintu nenkyeraba nakidiriitinga kozi kyali kibi tekyanyumira nekidiriitinga niga yagamba mbu nali mu mmotoka y'omusajja like gwe ntwalanga bba wange okitegeera mu misozi mbu bba wange anvugako okuva ku mulimu paka somewhere nankomya somewhere ninze nenkomawo waka ninga si kituufu misaso zimu ze misaso zimu kankubuulire bukyantunula vanilla nakatunula vanilla n'abasajja babiri my ex and my current boyfriend wallahi akatunula vanilla n'abantu babiri nze siri muntu w'abasajja Mr. Sozimu I'm not a person of men nze sijja kulimba I'm not ate ne woba onkwanye bukwanye nga nina omuntu gwendi naye I feel guilty pulira kinengeje kimpisaamu nze siri muntu w'abasajja era that nigga y'omuntu abeera n'essimu yange namula naye week eyo ku mulimu gy'abeera week. Remember you cannot change the WhatsApp thing kati agenda n'abateekako wifi n'asiba n'essimu yange n'abeera nayo naye talabangako ku message nesimanyi lwaki tanesiga then bwe yagenze eno gyali kati bale coincidence ziba omuntu ayinza okukubira n'akukubira amasimu nga like togapiikinze one time yakuba nga ngenzesera amazzi ku taapu the other time n'akuba nali ku mulimu ye nga essimu nje kuchaja nga eating food in the kitchen kati nakuba 3 missed calls nga sigawulira mamisozi nze kankubuulire nali siziwulira zaali mu silent n'agamba no I'm not picking up his calls mutasobola kubeera eri nga neesiga nga nange ndi eno ku bino byalesa alabye I don't know kati is this kind of person kale where I want to get some advice yangambye that simukubira simu okitegeera simubuuzaako simu tankubi yalina okunkubira lwali bayagadde like wemba nina kyenjagala I send it in the message that food is done at home njagala kungulira mmere amanda gaweddewo gasa aweddemu something webityo amasannyalaze gaweddeko njagala kungulira kino na kino mbonsindike busindisi message simukubira simu yamanyi rent dura ino omusasula kati mu misozi mo ndi wano ndipa like nkyogere ntya simanyi ndi wano njagala amagezi I want someone to advise me nemekola so because namugaye nemugamba how can I send a message omuntu soogera naye simanyi batya waali okitegeera simanyi oba yasuza atya sente oba azirabye oba tazirabye njoke musabe ebintu nemugamba cause misasozi bambi nakafiirwa abaana bange babiri musajja ono like embuto ziwera emyezi 3 nezivaamu nga zo zijja nezivaamu naye he's this good person is a good like omuntu like akwagala yakulaga nti nakwagala but ekyo kintu kyekikyansumbuye kino kyenkugambye mbuno yangambye okukola bwatyo ne bwatyo I don't know what to do simanyi mwamisozi simanyi kinumiza omutwe even felt crying nemugamba naye bi lwaki onkola ekintu bwekityo onkooye nangamba sokompemu obudde sokondekemu tomanyi byempitamu tomanyi mulimu batya gye guli naye mwamisozi mo nze mukyala we then nkubiranga amasimu ngambe ongamba obulamu bunyize bunkozewe bati tufune ekyokuddako but kyekyo kyeyangambye simanyi era namugende muga oba nina ensobi gye nakoze nsonyiwa
effective nga ndi guilty nangamba nedda nanga sokondekemu obulamu bwange si bulungi sokondekemu kati mbadde mbuuza Musasuzi nsaba ku magezi muweemu obudde nze Musasuzi nga manyi sente engeri gye tuzikolamu tosobola sindikira muntu message like lunaku lw'omusindikira message lw'oyagala ekintu tomubuuziza nako bali tomubuuzanga nako you guys haven't been communicating wewe nagambye wanengamba bamuweemu like 1 hour 1 month oza badde yakagenda tali yemu yadde yakagenda ono November ono ng'atandika ate omulimu mupya n'ebiri byalina omulimu nga like afuna sente olunaku nga yinza ofuna emitwalo nga 2 bidiirudiiro ng'ebyo kati salala agenda okujja nga already alina sente mu nsawo kati simanyi alika byamunyizenyizeemu kusimanyi Mamisozi nsaba ku magezi go. Sister, briefly ogambye nti this guy is a nice person nga tezivuddeeko naye omulamwa gwange gugenda kwetoolera nnyo ku kyaggayo n'okubeera insecure. Yakwogerako okunuuna ekirimi n'omulikodinga ka video n'akalaba n'atabuka n'agyasa newankubadde yagizaawo ebyo byonna tubitunuulira nga tetubiyisaamu maaso. Guy tamanyi by'oyitamu. Njagala kino tukikyuseemu ku abaami n'abakyala. Okugamba abantu, okugamba mukazi wo, famire yo, okugamba mwami wo, abaana bo ggwe ng'omukyala temumanyi byempitamu. Kirabikanga abaatusirisa kubanga omaze n'okukitegeera nti ne by'oyitamu tetubimanyi. Kakati otwewuunya bwe tubaako demands, bwe tubaako engeri gye tweyisaamu ng'abatamanyi ky'oyitamu. Tolaba nti oba oliawo olumu bwe tumanya ky'oyitamu biyinza okukyukamuko ne tuteewuunya lwaki olina attitude, lwaki tolina ssente, lwaki tokoze bintu nga bwe twagala olumu. Kakati olumu bw'oba ng'olina by'oyitamu nga tebajja kutegeera n'okubyogerako tobyogerako nti temumanyi byempitamu. Kino ekigambo tuyinza obutakutegeera naye tekitera nnyo okukola makulu. Mbadde nsaba next time okugamba nti olina by'oyitamu ate tetubimanyi, making sure nti wooleetera ekyo kakati ogenda tuleetera okutegeera biki by'oyitamu. Tulekeraawo tusale expectations zaffe nga tumanyi nti omuntu ono tukusuubira okubeera omusanyufu toli, tukusuubira okubeera wako on time toliyo, tukusuubira okuba nga oli bwoti ne bwoti nga tosobola kibeera kyokka tetumanyi by'oyitamu. So make us understand kiki ky'oyitamu. Nkiddamu by'osazeewo okwesirikira okwerekera by'osazeewo okusirikira tokifulumya ekigambo temumanyi byempitamu. Ojja kyogera omulala agambe kakati ate tutegedde tetumanyi by'oyitamu lwaki otutawaanya ayongera okukunyiiza oba oliawo ebiyinza okuvaamu nga si birungi. Temumanyi kyempitamu. Abantu abamu bamanyi n'okwogera ekigambo ng'ekyo ng'oli agezaako okukuchalenjinga ku ngeri gye weeyisaamu obubi gy'ali. Kati bw'oŋŋamba nti tomanyi byempitamu nga nkubuuza nti simanyi by'oyitamu, ebyo by'oyitamu bye bikuleetedde okubanga tokyakwata masimu gange, bye bikuleetedde okubanga otambula mu ngeri etategeerekeka, weeyisa mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa, because it is what we are talking about. I am complaining about the time you come back home. I am complaining about your failure to communication. I am communicating, I am emphasizing, I am challenging you ku kyokuba nti tokyakola buvunaanyizibwa bwo. I expect you to perform your duties in the bed. You are there looking at me. I will think that you are satisfied. Munanga okomyewo nga n'omukuse opiya omuntu mugambe nti mukwano mentally siri bulungi, nina byempitamu, nina amabanja oba nina byempitamu, naye oba tobimugambye details kubanga olumu oyinza okwerekera ebirala. Olumu abasajja tumanyi okwekuumira ebintu ebimu nga tutya okutiisa abakyala baffe ate nga tubagumirako ne tusalawo tubimire. Kati mukumira kale omuntu mugambe naye nga tokireese mu mbeera mwakugambira ekyo ekitamusanyusa. Muteeketeeke mukwane era kuzala katontegeera bulungi. Olaba ssente tezirabika, nina byentoba nabyo naye oba oliawo Mukama nga akkiriza tujja kubiyitamu. Ebisoboka byolaba nga tebyewaliko osobola okubimugambako, byolaba byataategeere n'otabimugamba naye mugambe mulage nti waliwo by'oyitamu kati awaddirize. Mukwano mudu yange eri wansi, oli ajja kumanya nti bwavu musajja wange talina ssente.
kati baba talina ssente then mukimanyi nti vyagula y'abasajja abasinga obungi ssente. Omusajja nga nina emitwalo 5 mu nsawo wano nga tegiriiko agamba bannange nze mbuuza nti owaaye bwe tugenda mu overnight oyagala nze mba nkulembera gwe oba okulembera, nze mba ku kituuti gwobeere wansi eno mu butebe bwa congregation tugenda kukikola tutya, tukuba alubaamu tugenda kutambulira mu zi praises zi worship ebyo nana mbyogeza nina amaanyi kubanga ku Akiba kuliko emiggo gya Uganda 5 tegiriiko agamba muve ku kubeera n'akakadde bukadde 5 mu nsawo ku account naye ng'olwedde emitawaana gyabo nyingi eŋŋamba emitwalo 5 mu wallet nga tegiriiko agamba ezo nga zaakulyako buli. Tewali vyagula y'abasajja esinga eyo. Gwe sebe nesozi mutali n'engeri gy'agamba mu nsonga eyo nanga dadi weetuli nnyo kiriya wala tulumbe kubanga amanye eno ki ensawo simbi kale nno olumu otegeere mutegeere naye ng'akulaze. Tojja kuloza nti omukazi agenda kutegeera butegeeza akitwaliraawo, tojja kitwala nti musajja waalina okukutegeera olw'ebyo by'oyitamu. Back engeri gy'omu preparing mpola mpola, shade the picture mpola mpola kubitasobola kwewalika akutegeere naye yo nsobi nze temumanyi byempitamu sooka ondekemu tompadde ensonga eri solidi gwoyinza oba ng'olina bw'obiraba nga nange nina bwembiraba nga ngamba nti kakati ono yagenda yatandika okukola kubanga fear yange yalibadde nti omukazi sajja yagenda ku kyeyo tanaba kutandika kukola kati bwamu mukazi wange ali mu bed space saa yonna katanda kaggwayo kakati munnange ebyokulya oyo ntambula kati nga yeeralikira kubanga tonnafuna mulimu nolyaga nti kati twayogera ng'olwedde yatuuka akola kakati kyagamba bwabigategatanga gamba ndoza akalimu olwoba kapya ebyo mbisuubira okubanga bijjamu taataaganyamuko akalimu kapya tanaba kubimanyiira tamanyi nti kya tanafuna mikwano tamanyi ayogera ddi tamanyi akasaala tamanyi buno bwalawensi alina ebibuuzo bingi kitegeerekeka naye kati okuŋŋamba obugambe nti tomanyi byempitamu sooka mpeemu akabanga kubaami n'abakyala wano twetereezeemuuko. Ensonga endala etabuusibwa maaso olw'obukulu bwayo gaayo nekyokubanga ali insecure. Bino mbibagamba bannyinaze ne baganda bange tutwale nnyo omutawaana ogw'okutegeera abantu be tutwala abantu abatutwala. Tugamba mbu bw'olingiriza enkoko kyeridde tojja ggirya naye kyolumu tekikola. Abasawo kizibu nnyo okukujjanjaba ne bw'oba ogenze mu ddwaliro ppya ne bataagala kumanya history wa bulamu bwo. Ojja kwogera omutwe bajja kwagala okumanya ennaku ze eziyiseeko wakoma ddi ogenda mu ddwaliro baakujjanjaba ki baakuwa ddagala ki empapula ezo ozirinako tuyinza ozirabako obulwadde buno bwali bukulumyeko obulwadde buno waamizeeko ku ddagala obulwadde buno mu famire mwebuli owummula olya nga tannaba kuteeka ku ddagala tannaba kugenda kumanya kituufu kya okutegeera history w'obulamu bw'omulwadde we kyansonga. Waliwo ebintu oba oliawo bye ŋŋamba nti kale bye twandibuusiza amaaso nga tobitunuulira nnyo naye ebyo si bye bindeese okutegeera obulamu bw'omulenzi wo mu mukwano gwabaddemu oba tomubuuza mannya oba tomubuuza abawala abo yeebaka nabo emirundi emeka oba tomubuuza abawala abo bajjamu ku mbuto tebajjamu. Ebyo si byoba oyagala okumanya naye oyagala okumanya oba oliawo ebimu ku byaleetera relationship ye okufa. W'omuwala oli we yakolera ensobi ng'oba oliawo tayandyagadde ensobi eno addemu agisisinkane. Biki byalaba nga ye ng'oba oliawo naye byamuleetera okubanga relationship eri eremwa. Tuteekeddwa otunuulira obulamu obwo. Naye mbabuulira birabika ng'ebyangu. Waliwo omuntu azibuwala okwagala naye omuntu eyeekengera ng'alina trust issues amenya okwagala kubanga akuleetera okusasulira ebyobulamu bwe n'omuntu oli omukadde nga gw'obisasula tewaliiwo tomumanyi bw'afaanana tewali mu bulamu bwabwe completely kakati oyingidde otandika okusasula amabanja g'otaalya. Omuntu agamba nti omukubidde emirundi 3 nga takwata n'akwagaza abasajja ab'okumpi n'ewala akijja ku ki?
omuntu okulaba nga alabye ekifaananyi kyo nga kiri mu mmotoka n'ayangwa kugenda ku kiri nti emmotoka eyo kati ya musajjawo obadde ova mu kwenjeera ova mu kuzunga n'abasajja gw'olowooza aba akijja ku ki. Kambabuulire, bw'omala okutegeera musajjawo nti relationship gye yalimu yamukosa nnyo, bw'omala okutegeera omuwala gw'oyagala nti relationship gye yalimu yamukosa nnyo, then otandika okwanguyirwa obulamu naye mu ngeri y'okudiringa n'engeri gye yeeyisaamu etya. Omuwala oyo yeesika okujja ewuwo, yeesika okukugiramu empale. Yali tajjangamu ku mpale, bw'aba tajjangamu ku mpale otandika okukitegeera nti alina okutya. Tajjangamu ku mpale, kale atya ebivaamu. Bw'abanga ali agiddemukko omuntu empale, lwaki ku mulundi guno yeesiba ng'okwekuniza be baana baliwo tayagala kugiramu musajja mpale? Nti omusajja gwe yagiramu empale yamuyisa bubi. Kati oteekeddwa okugonjoola ekizibu ky'okuyisibwa obubi kuli ng'osiga ekifaananyi eky'okuba nti gw'oli mulala nnyo kw'oli, akujajinge okusinziira ku byakulabako byasanze naawe, not judging you basing on what happened in her previous relationship. Kijja kwanguyira nnyo obulamu bw'omuntu obukadde ng'obumu obwo obutegedde. Ojja kumanya bw'omuyamba, tojja kwewuunya nnyo bwe yeeyisa mu ngeri ng'eyo. Kakati akasunguyira, ne bwe tuba tutusinkanye omuntu w'akasunguyira tuteekeddwa okumanya akasunguyira kano kava ku ki. Waliwo abantu be tulina okuyamba nga waliwo bye tulina okukola mu bulamu bwabwe byalina okukolebwa bazadde baabwe. Kyova olaba omwagalwawo waliwo olwanyiga eppeesa ng'eppeesa alingaanyiza eri omuzadde. Boyfriend wasobola okubeera muzaddewo ng'akola ebyalema abazadde b'okukola. Girlfriend can do the same thing. Tetusomye busawo n'emirundi emeka gy'okizudde nga tuwunzise nga tukola ogw'obusawo eri abaagalwa baffe. Twasomawo obusawo tewali, but see how you end up ng'okoze gwa busawo. Bajjanjaba omulwadde, bajjanjaba omukazi tawona, bajjanjaba omusajja tawona ku mulimu ku ddwaliro be bamubuuza olinamu stress awaka, mulina obutakkanya n'omwami. Kakati ogenda olaba ng'abasawo eri bayinvolvingamu omwami oba omukyalo okusinziira ku mbeera eriwo. Omukyalo ono kyeka mubadde mulina obutakkanya bungi. Kyalo naali tortured, ali mu depression, naye yayogedde ku nsonga z'okuba nti yakukwata n'obumeseji. Obumeseji obwo nga waweereza emitwalo 7,608 n'oziweereza omwana wo gw'osasulira school fees. Ate ng'omugamba tolinaayo mwana aggwerera kino. Kati bamugamba nti guno omulimu gw'obusawo guno si gwaffe, guno gugwo. Ng'obusawo bw'ani ayinza obukola? Oli. Kyenjagadde okutegeeza nti bino bikwanguyira nnyo ng'otegedde gw'ogenda naye. N'omanya nti kati ngenda kumubeerera musomesa. Ate era bwe tugenda ku busomesa tumanya omusomesa omulungi. Omusomesa omulungi si yalangira oli kubeera omusiru okukwata empola. Omusomesa omulungi si bwakola amanya no kakati kino kye yeetaaga n'akola ogw'obusomesa. Waliwo ojja okubeera counselor, waliwo ojja okubeera friend, waliwo ojja okubeera pastor, omuyamba omuntu ono okumusitula spiritually. Ky'otajja kukola kwe kumubeerera Yesu oba Katonda, nedda. Ne bino ebirala bye njogedde bisoboka nnyo. Kale kyansonga nnyo okutegeera omuntu gw'olina naye bizibu bye biva ku ki. Ngambye eriyo ebintu ebimu nga tunyigira abalenzi betwagadde, tunyigira abawala betwagadde, naye ng'oba oli awo twandinyiigidde bazadde baabwe abataakola kimala ku bintu ebimu. Waliwo ebintu by'ogamba munno ng'agetinga confused nga bicontradictinga n'ebyo bye yakuliramu. Nnyina yamukuliza agamba tokkirizanga musajja kukumanyiira. Teyannyonnyola okumanyiira okutuufu kwekuliwa. Ne maama yennyini kwe yali ayita okumanyira si kwekwo. Kati omwana n'aba ng'ayisa musajja gaali, amuyisaamu gaali. Kati omusajja kimwetaagiza okumanya nti n'omwana yakula na single mother, ate single mother eyali alina bias ku basajja, talina kalungi konna kayogera ku basajja. Waliwo ba single mother aboogera nti nze obufumbo bwange bwagaana n'ekitammwe yalina ebirungi bye. Waliwo n'abagamba nti nze obuzibu bwali bwange. Nze ndooza siri mufumbi gye bali. Nze ndooza siri mufumbi. Ate omusajja sebo yaŋŋambangako nze nga ŋŋambwako. Ng'awoggana ng'ampoggana aba waggulu nga ndi waggulu teyansibirako. Waliwo abantu abamanyi okwenyomyako emboozi. Kasozo omusajja yangoba nti kiki ekyakugobye. Buno obwannakawanga
obwana kawanga tebwannemesedya ngakkiriza kati osijja gojja okusanga nga agamba abaana be tokkiriza musajja kumanyira musajja takufuga akufuga kuki kola ssente zo baba balala kati bw'omanya nti maama ina ekifaananyi ekibi ku basajja teweewuunya ekifaananyi ekirungi ku basajja bano bawalabe bagenda kukijjawa. In this case omuntu ono simanyi mirundi emeka gy'omwenge eginze mwogere ku bintu bino ne response ze naye okujja nga akugamba nti oweereze buweereza byetaago byo tetulina kino sirina kino yabikoleko kikola kaseera nga nawe bw'okiwera nti okola ssente owulira kizibu omuntu okuwa ssente n'abeera ne consistency nga mu bulamu bwe toliimu toyayana kumanya bwali omuchekingeko omulumirirwa otambule naye ekyamazima amatuufu gali nti tekijja kusoboka. So olowooza ku ky'okumuwaawo time muntu mukulu ye yakukwana ebintu emu abantu bawa time bayinza banga tebaagala tugamba nti balonda bubi nga balina bye batuzuddeko nga twetaaga okubawa akabanga naye okuwa omuntu akabanga tekitegeeza nti ogenda mwesonyiwa nga tokyamukubira nga tokyamubuuzaako osobola okuba nga okendeeza speed nga bwe wali okola bulijjo nga kati njakeera mugambe good morning nkwagaliza olunaku olungi bonoba oli redde okubaako kyetwogera wendi oba agizzeemu batagizzeemu n'okikola okutuuka lw'owulira nti kakati kireeta ebibala oba tekireeta by the way wonna kireeta ebibala n'ebibala ebimu bibeera bubeezi bivundu ebirala nga biramu kati nga tutunulira situation eno then ne tukola okusalawo okwenkomeredde bwe tugenda okukitambuza. Tewutuuka kubanga weetonda by'otamanyi omubuuza kiki ennaku omuntu obuvunaanyizibwa eyakukwana tumusuubira okuba omukulu ekimala newankubadde si mu myaka ne mu birowoozo okuba nga asobola okukola communication etegerekka. You did ABC and I don't like it. If you apologize and you move forward. Bw'asalawo okukyawa n'akukyawa muntu mukulu oli muntu mukulu. Abaana ab'obuwala muliwo kusubmitinga temuvuga relationship temuvuga marriage. Mukkirize muwe abasajja driver seat bagituulemu bagibukale bw'obanga olina byoyogerako byogerereko eno ebbali naye omuntu muleke bw'olaba akutomeza ng'ogamba maaso awo nvaamu. Njagala okwebaza okutambula nange. Thank you so much for watching. Ekisa kya Mukama waffe Yesu kwagala kwa Katonda n'okusaba ekimooko mu mutukuvu okkiriza beera nga naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo. Amiina.